sometimes you get off and you find it as a challenge. Naye kubiriwo mu ggwanga Uganda bwe tutatulira bantu bano tuyinza obutasobola kukyusa Uganda. Bwe wali ozzaako ne weebuuza naye lwaki erinnya lino lirinamwatulira? Nali ndowooza nti muli kubiri nti jjajja tumugambe naye bwe ntegedde nti kalimu n'okufiirwa banyanyiivu nekakanga kati naye ate era banywanyi baffe bangi tuba tufiiriddwa lwa pulogulaamu eno. Kituufu. Sooka obuze ku bantu baitu abatuwuliriza mwenna, njagala okulamusa ku mwenna abatuwuliriza, abantu baffe aba Uganda yonna, abantu baffe ab'omu kibuga Kampala, abantu baffe ab'Entebbe, abantu baffe abawangaalira e Bulaaya mu diaspora, mu Europe, mu England, mu America, mu Canada, Mexico, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, Bahrain, Sharjah, Deila, yonna world over, era bannankyukakyuka bannayuganda abawaayo obudde okuwuliriza n'okulaba program eno eya buli lwakubiri. Tubasamunye ekitiibwa era naffe mwebale kutuwa amaanyi okufeffetta n'okubeera nti tujja ne tuba nti eno program teba yakusaaga naye ebeera mbulula butya Uganda bwe tulowooza bwe yandikulembeddwa n'okukubira abantu ettaala ne torch mu ebyo abasinga bye batya okwogerako, kubanga nze nabagamba nti omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu abasoga gwe twagulika erinnya lya Ngobi yaŋŋamba nti genda okiikirire bannayuganda. Kakati bwe nzija wano byenjogera oli ne bw'abantu tenankuba abankubira bwereere mbijja mu babodaboda, mbijja mu batunzi bandagala, mbijja mu bamanda, mbijja mu bakadde baffe, ndi mutume. Nzijukira twali wano ngamba nti gwe Kyagulanyi bwe yali akuwa mu byakuwa wakyogera na mu Lusoga nga nti yakuweereza omuzindaalo. Yakuba nti yakuwaire omuzindaalo gugu gyokobera abantu ebintu ng'ate obibakuba mu butuufu era mu bulambulukufu. Era tugezezaako Mukama Katonda bwe yabadde atuyambye emyaka tutambuza, tugezezaako okukola kye tusobola okukola era tukyalafuba n'okulaba nti tusingako naawo. Kyenyinza ogamba bannayuganda nti bijja kubaamu era bya njawulo wamu na nnyo naddala mu koona mwe tugenda mu buweereza bwaffe. Okay, bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu obulijjo. Ndowooza mukakasiza nti bamaze okutuuka era mwali mu nnyumba. Katumale okwaziina tutandike mu ngeri esinga okuba ekika ekyawaggulu. Adhan kuchukua mkatinizi mwenda Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga bali wamunne Nana Hub Mouthwash lyeddagala ettuufu lyennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba